Yonga Banvuma. Nze anti Hadija Banvuma olone comment mje nasoma nali nywa chai nanjo chai nayi kama manangamba chine mugamba mama laba chineno neso kanchole mmeza nenkola wenzi nekati into binji. Before criticizing me, check on your side what your people have been hammering me with. People stood there and disrespected the you know. Nze nene nyora ebyange nene nyora live ya Mr. Richie nene nyora anything chinayogera bambye cham offending oba cham tyobola. I take full responsibility about that and apologize to him. Naye tebagambe nti nno oyagala kuddira Bruno ke. Oira abagamba aina mageza ategeere. Batugambye nti nno onoonya fame. Kati nze atayimba atakola kinga fame jaka. Oli comedian. Nabigezaako edda kuba njagala okuseka kati nga binnyumira. I was doing it as a hobby. I know. Yes. Waliko video vixen. Wagezaako okuvixeninga mu video, queen dancing. Byonna kwegamba n'obigezaako you have been trying. Mbungo oyagala kujja ku scene naye mbunga tojja. Byenga results z'omwana zigenze ku mtimbagano. Gwe waziwadde abamawulire? About that, since nzeke yabadde ne results ezo, I'll first start by apologizing if I'm wrong. I'll start by apologizing if my people were wrong. Oba kale kantandikira ku sanko yange. Manye nga yabagambye mbu n'emikwano emibi. Omukwano taba mubi naye eba irrational moment n'ebyaba kulabyo yisemu. To put that out there, I kindly apologize to Daddy Seth if that offended him so much. So nice. Kubanga I saw he was really bothered. Nempulira bubi nanga at one point. Oshitegeera wakoze a mistake. I acknowledge, me, I'm a person who acknowledges my mistakes and really apologize for them and own my mistakes. So I apologize for that, but I think over it was excitement. Sibutachisuubira sichi naye kubamu akafaananyi ng'ebintu ebyo byazze wowe. Mazima ddala bandimpisizza. Sisoboka by the way, and I'm not judging you. Nga nina pressure kale nga ngamba omuntu oba wayinza bikyusa olwa brand sinti omuntu oba tomwesiga obwaki, but because of that. Because of the brand. Notanogaba oba bayinza ozikyusa. Okitoba mu kutya nti kingo gamba omuntu ayinza ofuna entuufu n'alaga endala. Sigambye mbu oba akisobola naye ng'okirowoozaamu nga ggwe omuki omuntu. So akagambo kabadde kagamba katya Vanny? Kabadde akagambo kagamba katya? Mr. Chigundu Bruno is the biological father to Holy Seth Chigundu. I like the way you are happy. I'm happy. The same kale Banvume. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi. In your latest updates on celebrity news, guess who I'm sitting with today? In today n'omwana omuwala Vanesa. She looks so sweet. Vanessa alabika bulungi nnyo guys, you're not gonna believe it. Anyways, mwebale nnyo okutufollowinga, mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutwagala. Tubajjukiza tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels, company kakasiba okubeera ng'esaabaza abantu okuva buli kitundu ky'eggwanga. Baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamanyi n'aba Double Blessings Overseas Limited nga bano bakuwa looni ey'abankuba kyeyo okuva ku miliyoni mpaka ku miliyoni 10. Bw'obeera nga omwana w'omulwadde ali Uganda oyagala kusooka omutwale mu ddwaliro naye tonafuna salary, osooka n'ofuna loan okuva mu Double Blessings Overseas Limited, then n'omala n'obasasula oluvannyuma. Double Blessing Overseas Limited bazo kujuna gwayagala passport loan, visa loan, ticket loan, school fees loan, upkeep loan. Double Blessing Overseas yino ku Double Blessing Overseas Limited tugaba full sponsorship loan eri abagala okugenda ebweru. Gwe kadama sekadama oyina emergency nga bw'osota na kusasula mama omulwadde omwana omulwadde oba oyagala kuzayo mwana ku ssomero tugaba school fees loan eri abaana babakola ebweru. Oyagala genda ku kyeyo tugaba passport loans, visa loans, air ticket loans ne tukubanja ku kibanja mpola ng'oli ku mulimu. Tukubire ku ssimu oba tusange ku email doubleblessinggoal@gmail.com. Wabula jjukira nti tuwola okutuuka ku miliyoni 10 bweddu. Double Blessing Overseas Loans made easy.
Bannange olunaku olwaleero ntudde n'omwana omuwala Vanesa. She looks so cute, very beautiful era ng'omukyala omulungi bw'abeera. Nsazeewo nziremu muyite ku nsonga etambula. Nalabyeko omukulu Bruno ng'agamba nti basaasaanyizza confidential information about his son ku social media. So ekibuzo kyange kiri nti Bruno, singa omwana ono yavuddeyo nga si wo, tewaali tadde omwana w'omuntu ku social media? Yeah. Nga tetunaba kupininga Vanesa, twagala tusooke tutegere ku side ya Vanesa. Kiki ekigenda maaso ku nsonga zino eno? Nsanyusa okulaba. Ngokusanga madam. So great. Thank You you. know more than last time, eh? Because I'm in a better state. Like my mind is in a better state. Okay. Mentally I'm okay. Nabazamu kama. Okay, that's great. Yes. Wafunawo like relief ng'omaze okuva ku interview and all that, like you spoke your heart n'owulira ng'okkakanye? Nakakana. Yes, abavuma babaawe. But I thank God for each and every call I got. Nga n'atakumanya owe yakubira n'agamba Vani nkwagala. Oba bakucaye towuliriza bigambo byabo biwuliriza byaki bya bulungi, and that really did me well. Yes. That's so great. You look so beautiful. God is grace. No. God is grace, really. Yeah, I love that. All right, so kati twakoma wano nga mukyali mu fight ey'omwana. Baby daddy agamba omwana si wange, mulamu agamba ate omwana bamutwale ku gundi ku DNA. Omusajja ng'omanyi omwana wo lwaki obeera omutwala ku DNA? Bruno yali teyekakasa mwana from the start? I think so, but anyway, we were nice kubyogerako, but he did the DNA. And I thank God it came out positive. Yes, I saw people criticize me that she's happy, maybe adeta chisubira. Siwe chiri. I was overjoyed because of what I had gone through. Nganange ensanyuse nti at least achina n'omutima gwe kati gukoze eki. Gukakanye guli wamu. Because yes, I can't blame someone for their opinion and their doubts. He has a right to. Okitegeera. So I was happy. I was really happy about it. Nti kyavuddeyo naye beagala sibinaako buzibu. Because opinion ye saagimunenyeza. Ate ye ekyo omuntu okola kyokoze oba olaba nga kyekituufu akaseera ako. So I really don't know even what to say. But you're happy. Me, I'm happy. I don't know about him, but me, I'm happy for my child. Ntafunye justice. Yes, I'm happy for my child. I'm happy for safe. Yesterday I went back, it was like, oh, baba dachimanyi. Chanda bidedi nechiduka nechingamba mama wange. I'm like over in that sense age. Take it there. The way how you're looking at me. Ofananye muko prima. Kubakola nnyo weave wetyo. So ate nateekako ne shades. Kati wotunula bwe bati. Abantu bayinza ogamba oba prima. Yeah. Okay. I have brought another person. No, it is me. Yeah. It is Okay, me. so tell me. Omwana wazeeyo wakana akusanyukira like never before. Banange kyasanyuse Instinct. nengamba. Oh, I think it is instinct. Yeah, instinct z'abaana zibabuulira when mommy is sad, when mommy is happy. Yes, and my so boy is my best friend, yeah. so abimanyi. Oh, I think he knows my good days and bad days. How does it feel having a baby boy? It's a blessing. My boy is a blessing. Naturally, I love kids, but my child is a blessing. Mwagala, in spite what, he's my rock, and he's everything to me. Kubeera tekikyuka. Tekisakyuka. Omwana omulenzi gye buva ne gye bugenda. I don't know how mukama we yakikola ne baba nnyo ne bondi ne maama. Ate abawala tubanyo ne bondi ne taata. Kituufu. Nze nina nnyo bondi ne maama. Nange. Nze na maama. Nange. But I love my father too. Yeah. Okay. So kati kubigenda maaso ku social media, twalabye nga results z'omwana zigenze ku mutimbagano. Gwe waziwadde ab'amawulire? About that, since nzeke yabadde ne results ezo, I'll first start by apologizing if I'm wrong. I'll start by apologizing if my people were wrong. Oba kale kantandikira ku sanko yange. Manye nga yabagambye mbu n'emikwano emibi. Omukwano taba mubi naye eba irrational moment n'ebyabakula byoyiseemu to put that out there. Okitegeera. I kindly apologize to Daddy Seth if that offended him so much. So nice. Kubanga
I saw he was really bothered. Nempulira bubi nange at one point. Olabanga wakoze mistake. I acknowledge, me I'm a person who acknowledges my mistakes and really apologize for them and own my mistakes. So I apologize for that, but I think over it was excitement. Sibutachisuubira sichi naye kuba mwakafaananyi ng'ebintu ebyo byazze siwuwe. Mazima ddala bandimpisizza. Sisoboka, by the way, and I'm not judging you. Nga nina pressure kale nga ngamba omuntu oba wayinza obikyusa olwa brand sinti omuntu oba tomwesiga obwaki, but because of that, because of the brand, noga oba bayinza ozikyusa okitoba mu kutya nti kingogamba omuntu ayinza ofuna entuufu n'alaga endala. Sigambye mbu oba akisobola naye ng'okirowoozaamu nga ggwe omuki omuntu nogamba kati ngenda kubeera wano omwana for the rest of my life nga tali kati kubaamu akafaananyi nga byavuddeyo biraga bulala. Singa omwami oyo teyabitaddeyo oba kale singa his team teyahamarinze, they would have team Bruno kesinga bakutadde ku gundi kalaba. Yes, they would have nailed me so badly, but nze siraba nakitukayanya. Right now we should be appreciating God for safe. N'okumanya nti ategedde amazima ago. The blame games should stop because ebyedda bizza biba byadda tenze sizze clarifying byadda. I'm looking forward. I'm looking forward about say if it is fair me I can't sijja kwogera bingi nze bya fame batugambye nti nonoonya fame kati nze atayimba atakola kinga fame njagala. Oli comedian? Nabigezaako edda kuba njagala okuseka kati nga binyumira. I was doing it as a hobby. I know. Yes. Waliko video vixen? Wagezaako okuvixeninga mu video, queen dancing, byonna kwegamba n'obigezaako. You have been trying. Mbungo oyagala kujja ku scene naye mbunga tojja. I think I'm around people who can do that for me if I wanted to. Oli mbaserebu era kyovola ne Bruno ke kyakuyanguyira omufuna. I'm just saying. Siwe kiri naye engeri gye nakolanga mu industry. Okay. Onfuna. Graphics? No, it was Genius Empire Records. Records. So now kwashoshetinga n'abantu bangi because when you're in the industry, olimo your business, you have to get contacts, how to get clients for the studio and what. So I would have done it all. Nenze besagala kwe defending because the truth is the truth and I know my truth moons. You're not defending yourself. Naye kwegamba abantu banyonyole babuulire so that by relaxing they are over, you know. Nange nze oba ki? They are over on you. Nga banvumye nno abakyala batawuse ne banvuma. Abakyala? Ku TikTok yange kiwala gwe genda okole nze ondaba Auntie Hadija. Ever since these things started, I think Auntie Takagwa, she has been there for me, she has guided me. Nze sijangako ne mbagamba mbu ndi perfect. That is so nice. Tebyakoma mu inbox nga bwe tulaba abantu abalala nakwekwasa ku mukono, they are taking you and then guides me on everything. Nakugamba Vani, at the end of the day, yeah, she's a very good woman. Nakugamba Vani, at the end of the day, Bruno is the dad too, who to say it. I'm like, Mommy, I know that. Kwele muzadde ddala okitegeera atakubuulira ekituufu tasaliriza tabaako side oba oli musobya gamba Vani gwe musobya Vani kola booti. Like, you know, you instead of judging a person, I think you should concentrate on bettering the person. Why the head omuntu gwoba olaba akyami tereza you can omuntu tomanya. Like how they were judging me, I thank God that she got to know me for me. Okulaba, Bannange ndi musanyufu nti Vanessa cannot say 3 lines nga tannaba kukaaba. It really makes me happy. Okulaba smiling. I love that. Bannange namalako luli eri gundi interview ya Vanessa nga nange went today ndi ku muliro. One of the girls yampereza message nangamba naye Hadija. Eyo interview gikoze ote okutuuka ogimalako bane Vanessa wakaaba amaziga. That was so emotional. Because I had been through a lot and people kale olaba nze mbadde omuntu afa nnyo ku bantu be banaayogera. No mami oyo okugamba nti navayo ffe musuubire entalo zaabwe zaali ku Twitter gye saali ebintu by'omwana oyo kugenda mawulire.
Okulaba, I was there. Church as dear Auntie Hadija. Wasn't it to defend myself? Exactly. I wasn't looking for anything else, you get. Kati, nze ndaba ebintu ebimu byetaaga kutuula ng'abantu ne mwogera. Okulaba. Does he want to look at you anymore? I have no problem with He that. has food also. It is not me he has to look. Since I'm actually not facing it is safe. Batandise okugamba Hadija ekyo ekikazi kikuba Bruno K era bikino. I love Bruno K too. Musajja mulungi, of course, alabika bulungi, asanyusa okulaba. Ekyokulala, muyimbi mulungi, ayimba bulungi, naye this kind of behavior nze sigitolerating, so I sideline with a woman. And besides, Vanessa is also a personal friend, so friends fight for each other. Si bwe kiri? Exactly. So I must give her platform. Kati nze simanyi bye mwogerayo ku platform yange. Anyways, babe, ndabaddeko ku TikTok yo ku videos, one of your videos nendabako comments like nga abantu abakomentinga balinga nga abafamily y'omugenzi Mami Bwerere. Rest in peace. Bebo, oba they are just friends? I think it is a relative because nange comment nagiraba. Nembirekawo because ate ebyo tebinkwatako nnyo biyingirira. Kuba era neoba muntu mukulu otulamu n'ogamba kate bino mbiyingiriremu wayes mbasaasira mbaagala naye ebyabwe ebyo sijja nze kubiyingiramu. Nange comment naziraba na bukimera ne muddamu omukyalo oyo. So kati ani yakuleetedde DNA test results kubanga luli eri nzijukira omwana baamukwata kiyiifuyiifu paka mu mmotoka? Si mu mmotoka, they came home. Munange batuyise nengendayo with my sister and my friend netutuukayo Nga gyali? Mukulu yazze luvannyuma. No. Netuyingira. Omukulu. Netuyingira. Nze ngera nsirise nga bwe mbeera. Ne bivaawo naafuna ebipapula bye. Yagwa bakwasizza. Baba kopi bbiri. Bakuwa eyiyo bampeeyo. Nze yange sinagitegeera na bulungi. Nemugamba nnyabo nsaba kuginsomeramu bulungi. Nga nze waliwo akagambo kenjagala kenatuukiddeko wansi. Is the father. Kagambako nga kagamba kati. Is the father. Simanya Chigundu Bruno is the father to, is the biological father to Holy Safe Chigundu. And nengamba omusawo bino bitaimuzi nabyo binyinyonyola. Bitaimuzi? Ebyo bitaimuzi biba biraga ki? Konkshuwa. Sibitegeera bulungi kale. Kasanze kale akagambo nakategedde. So akagambo kabadde kagamba katya Vani? Kabadde akagambo kagamba katya? Mr. Chigundu Bruno is the biological father to Holy Safe Chigundu. I like the way you are happy. I'm happy. The simani kale Banvume. Njagala nze omwana wange. I can never wake up any day and use my child for anything because my intentions are pure with my child. Okulaba mbaddewo for 2 good years because Seth is making 3 years on the 11th actually of August. Okay. Yes, he's making 3 years. Katolaba mbaddewo lino ebbanga lyonna. Sijja kwogera kuki. Nze I'm grateful to God and for this victory because I now have won in the eyes of the Lord. I don't even need to win in the eyes of the world. Banang, simanya. I'm happy. What should I do? Inkukolereyo ki really? Nkole ntya? Simanya nebaliza ku Allah mu kisiibo kino. All right. So Vanessa, mulamu wo ow'ebweru eyali abuuza DNA. Ali atya? Yazifunye, ali satisfied? Simanyi oba yazifunye. Subire mawulire malungi gyali. Wabula bannange ebintu byensi binnyumira nze. Simuwuliziganyanga nako ever since that. Tayogerangako naawe. Did she get the results? Yazifunye. Is she satisfied? I don't even know because... What is she talking about taking the son away from you? She said that? I'm just thinking. Really wangamba nti yagamba ng'omwana mutuwe. Me as Vanessa,
nze si Vanesa saakera kumakya kwa muntu yenna mwana wange ekyo oba mukyogereko ki naye nze nga nze sisobola keera kumakya kuwa muntu yenna mwana wange. If we can exist in co-parenting asobola okujja namukimako if we exist, because he hasn't talked to me, he hasn't one, you know it? Yes, he hasn't talked to me. Even yesterday he didn't talk to me. Yes, yafunye results n'agenda just like that. basigaddeawo nga balina bye It's you banyumyanyumyamuko. who went first. All in all teyayogeddeko nange because nze ndi free minded ate I'm very open. Yeah. So nze kyokubaawo omwana, it's very impossible. My child is young. Tell me, my guy. Nze okubaawo omwana wange it's impossible. Asobola okumukimako bwe tuba tutudde ne twogera ng'abantu ku ekyo tekinnabaawo. Nze sirina kye mwagalako and sikaye sigenda nakwewolereza those who say owesiba ku musajja, but as co-parents at the end of the day togenda yita mu mukwano gundi, togenda yita mu mukwano gundi, era oba olina okutuula n'omuntu that you fathered a child with ne mwogera what is the way forward if he wants a way forward. Because goyinza okubalowooza omuntu ayagala way forward nga tekiriyo. Omanyi ensi eno iga etuliidinga ku nsobi nnyingi naye ng'ebintu weerabidde nti si bya lubeerera. Being a celebrity tekigenda bbaawo lubeerera, tukula ne tufuna ebintu ebirala bye tukola naye nga tuyina ekintu kye twali twagala okuprotectinga because of a brand ne tutakitunuulira. We should learn to we should learn to acknowledge the truth and obanga own up to it. Let me always own up to my mistakes and I apologize even when I'm not supposed to apologize because I want peace. But nze okuba omwana wange like at the right age 15 ng'omwana wange mulaba akuze asobola okugenda neyezza ne kati omutima gundi waggulu nange. Like omuntu oba otya n'okumuwaako omwana okusiiba naye obagamba wakati oba kikyazaako. Thank you so much. Ng'omwana wange asobola okwogera bulungi okitegeera awo nsobola kuba oyo mwana mulenzi, trust me, at the end of the day samwefugiriza kumwebeezaako era bagenda kwagala daddi we mu bulamu bwe okitegeera waaba ali eri. I'm just doing nganze ng'omukazi kuba mbaddewo kuri omwana wange. I've been there, the sleepless nights, the everything abazadde bye bayita mba single mother. Trust me, a single mother cannot look good mu biseera ebisinga naddala nga ffe togenda kufuna emitwalo ebiri olunaku adija ng'olina okugulako amata ga saithi okitegeera n'ebyetaagisa. Omwana alaba ekintu, mami I want gorillas, mami I want this, mami I want this, nga gwe togenda kuddaawo kwefaako okwenyiriza mbuki abakyala be tulaba eyo si nti balabika bubi betulanga bookya kasooli ku kkubo nti si babi bannange si babi naye ebintu by'oyitamu toba na budde nga ggwe kweddaabiriza kwerabirira kuba obudde tobuliiko ofa ku kimu abaana bo balyokke banaalya banaanywa. So simanyize muntu adda ku mukyala n'amuvoola like n'amuddako ku kisibwato waaba yali before naye we yazaala like twerabira. Do you know that Trisha point noba nga gwe tonnalya naye nga wafuddeyo okulaba Saith kikyalidde omwana alidde naye nga gwe tonnalya. Nekibeera nze sirabawo nakyamaanyi. Kati okugenda ku interview mwami Kiggundu gye yakoze gye twalabye akola ogyogerako kina byonna bye yakwogeddeko. If it gives him peace of mind and sleep at night. Okwanika akwanike. Yeah, if it gives him peace and nga buli wakiddamu kimu emirembe ku mutima. Daddy Seth nze sikiinaako obuzibu. Yes. Sikiinaako obuzibu. He can do a lot of them. I believe this girl is still young. Kubanga n'ebintu byonna byakola ndabira ddala nga she's well behaved. Abawala ennaku zino nga bannakapaacuuli. Abawala bannaye nga bannakapanka. Results zivaayo, for example ng'ezo nga ziri positive ng'omwana wo ng'oludde ku social media ng'omucriticizing nga n'akugwa mu bulago n'akusika engoye. I'm telling you, ate jjukira oli celeb. Ogenda okulaba amawulire gakutte ng'oswalidde awo nga mweyuzaayuzizza n'omuwala. Am I lying? You're not lying. Just nti abantu tuli different. Balina empisa bambi. You respect them.
totally different. Kola ebintu bingi. Before criticizing me, check on your side what your people have been hammering me with. People stood there and disrespected the, you know? Nze nenenyorwa ebyange, nenenyorwa live ya Mr. Richie, nenenyorwa anything kinayogera bambi ekyamu offending oba ekyamutyobola. I take full responsibility about that and apologize to him. Abantu tebagambe nti nno oyagala kuddira Bruno ke. Oera bagamba ayina amagezi ategeere. Bagamba ayina amagezi ategeere, otuula n'otegeera. Being humble and being down and gwokulaba ensobi n'ogamba nti nsobi tekitegeeza nti you're bending down for the person, tekitegeeza mbu weeguya omuntu. Nze nina emirembe. Nina emirembe mu nze. Nina emirembe ku nze. Nze siina mutima guliko bukyayi. Omuntu alina obukyayi yaddaawo n'ayogera ebyawa n'ebyawa n'ebyawa. Nedda. Nze Vanesa nina emirembe ku mutima gwange anti Adija. Okitegeera. So there is no hate in me to go pull out pistols on people. What? Nembanga nina bingi ebyokwogera mba ndaba tebigasa kuba kiki kye njagala. Solution ya safe. Tolabanga kyekikulu. Because anyway. Abalungi abali ku HK Media tulina evani olunaku olwaleero tunyumyamu just nga woogamba nti tuzzeeko wano okukiringa nga we tunyumyamu. That's all we are doing. Tetuze kwatakinga anybody. Tuzze kwegamba kunyumya ku biki ebyabaddewo. Of course as friends ng'abakyala ebigenda maaso ku social media ebyavudde mu saayi gw'omwana ate nga twagala okumanya ye nga mukyala serebu. Baby mama wa serebu azaako you know me when I'm laughing abantu bagamba Hadija oseka nnyo, you take every situation and to be serious. No guys, when nakula and I know those people who follow me abanjagala, they believe in me nabo bakimanyi nti bwendi baby. Ba social media in-laws ne comments ze amasasi ge bakubye amayinja ge bakukasukidde, what do you say about it? It is their duty to do so. Kwawe bawulira obufaananyi bwo bwe banokolayo from your platform kyekibasanyusa bakikolerera ddala. Yeah, if someone has time to go to your pages and they look for what and what, trust me, they have time for you. So you can continue doing that. It's no problem if it gives you joy. Kuba kyekibasanyusa. Vanessa, oli mulokole. Ndi mukazi mulokole. Buli kimu ekikola mu ngeri ya kirokole sikutegeera. Nze kiba kyekibasanyusa munayi. Vanessa yali video vixen, mwana wa Kampala, mwana wa kibuga, so kati bwe kiba kyekimuwa emirembe you know. Kati kankubuzeeko ekibuuzo. The people we see in the videos, ekintu ekibatuukako, they should not come out and talk kubanga bali mu video oba kuba badansa. Tugeze, I'm just giving an example. Yeah. The most wildest person ku bantu betumanya bali mu media. Wavayo nga bamurepinze oba ki. Tugenda mugamba nti bamurepinze. Tugenda gamba bamurepinze olw'okubanga ayambala bubi biki olw'okubanga Kampala galo ki. If something happens, it happens. So I don't even know why people pull out such cards. Simple logic. You know, njagala nnyo ebintu by'okwesesasesa kubanga it's my lifestyle. Sagala kwekuumirako nnaku. And the fact nti no results zavuddeyo nazo nga ziri positive. I'm super happy. Sifaayo kubyogera. Sifaayo nga Banvuma. Nze anti Hadija Banvuma olwo ne comment emuje nasoma nali nnywa chai nanjo chai nayi kama mama nangamba kini mugamba mama laba kineno nesooka ntula mmeza nenkola wensi nekati bambi abaserebu bayita mbizibu bingi omuntu ayingira mu nnyumba yo n'ayingira mu motoka yo n'ayingira mu bulamu buli wamu ebintu byatama. There is one who came out, oh my God, she has 3 children, she has what? I thank God I made 24 on Saturday. Oh, that's great. Yes, I'm a young person and agamba ndi mukulu wekiba kyekikusanyusa kale ndi mukulu kirungi nakula nno kirungi kwa Mukama tatera wangaza abantu. So wasanga omukadde munange, you must appreciate them kubanga Katonda tatera wangaza abantu. Ate ebimujajinga abantu mbu yali wati omuntu wamumitinzeeko personally nondaba omanya toba video gyolaba oba nali ku birthday oba nali ku anyway nze sijja kwewolereza, but I was young era nkyali muto
There is time for fun. There is time for everything. We make mistakes and learn from them. And me, I've learned from this experience. Yes, and what I've changed them is to be a better person. Me, I'm working on myself and my growth. Okula nganze, okwetereza nganze, oba chitaba kya mu Luganda olutuufu. I'm working upon myself. If nakola ensobi emabega, let me be a better person for my child. Yeah. You get? You are learning out of them. Yes, I'm learning out of this. Bagamba buli kibi kijja n'ekirungi. Nebaza Mukama nti embeera enkuzizza n'okusingawo. Tulabyeko bakulu bo wano ku social media oba katugamba abakyala abazaalako abali mu same state naawe. Lwakuba nti kale bo difference eriwo nti nno ba baby daddies baabwe bo tebeegaana baana. Yeah? Era tebabasabako ku DNA. Kati for example twalabako ko omukyala omu ng'awandiika omukyala Prima Kardashian ng'agamba nti n'agamba nti abakyala simanyanga oba baddamage bwe mubazaalamu temwagala bbalaga mu bantu oba nagisoma bwentyo. Abakyala baddamage mumala obbazaalamu ate temwagala bbalaga mu bantu kubanga temusobola bakazi ba bbeeyi. Nze kale kasooka kunnuma personally cause omuntu eyakateekayo mwagala bitya. Mwagala bitya, like I used to feel sorry about everything she went through, which really I loved her so much. Ashitegeera. Kale yes, feelings actually come after that, but that was her opinion. Who am I to say anything? She has a say. I don't have a say. She spoke what she spoke, and I think she felt good after she spoke that. So, Mama, everything is about feeling good. Anti omuntu nze kale kyemanyi omuntu wateekayo kyaba ataddeyo kyaba awulira kyayagala okuteekayo. Kati gwe n'owookola otya, n'owookola otya babikulumye, n'oddeeyo n'okaaba nekikuluma neetunuulira mu ndabirwamu. Olwo lunaku ng'onoonya damage weeri. Kama. Kale nandibanga ndi munene naye ndi damage. Kalamu omujooga ng'onoonya damage weeri. Ninga Mukama. Or like, do you ever wish to be small? And then muntu kale yali so confident and neyagala ngamba it is what it is. Ndi munene sishiza amabega. But after that, kale like someone can wear down your confidence as a person and your self-love. Nenatunuliranga mu ndabirwamu ya nizamu netuliyeko Prima Kardashian. Ninga nemukyalo ono bannange. Kale like omanyi omuntu omulala akolanga akantu nga like if it's other people's opinion it doesn't matter naye ye. Yes, Kalibambi. Yeah, I didn't change how I feel about her because she said what she said and she moved on. Baatugambye bannamawulire tunoonya entalo kanje nsiibula abantu saagala kuleeta waneno olutalo lugenda kutta bantu. Is there anything you want, like a message you want to pass on to all the single moms out there? Single moms, actually let me do this like this. Teri mukazi ku nsi agwana kubeera single mother. Teri mukazi ku nsi ayinako era ku makya ng'alowooza ku fees. Eno mentality yetu ze mula nange nagiina nga ngamanja kutoba ebyange nzekka. Naye ku ngeri abantu gye banwaniddemu ne gye babaddewo ku lwange. Wallahi nkirabyeko teri mukyala ku nsi agwanira kulabirira mwana n'akeera ku makya n'atoba n'okola n'emirimu egy'abasajja to provide for your children. Nenga tewakeera ku makya kwekola ki? Kucheyagalira ate no imagining abakazi nga nabo basinga omaatha nga dda wafumta fenga twerabiririra abaffe mukono kati munaye abakyala abali ababonaabona abalabirira abaana balowooza nti every woman is supposed to kubonaabona banaye bakyala semu bubi naye njagala okubajjukiza akagambo kano nti some men can really afford naye mubajinya ekintu kino nsibye nga nkyogerako ko ne ku platforms zange nti abasajja bamu basobola okuafodinga naye olw'okuba mubajinya omusajja wamumanyiza nti gwe omwana osobola omulabirira osobola okugula mu buli kimu omusajja tagenda faayo kubanga abasajja balinga abaana bato you must oyina okubasindika so kati simanyi lwaki mujinya abasajja naye mubajinye mugenda kufa n'abaana kubanga mu buli mbeera yonna kubamu akafaananyi oli single mother otobye n'omwana wo atuuse as like ngeno situation eriwo gwayogera essaawa zino nti ndabirira omwana nkole ntya ngende nkole mbugenda ku kyeyo
tukufunira passport. I've tried those things ne banzibiramu ne nkivamu kubanga olaba Bible egamba likwera omukisa mu kyalo ne mu kibuga era ajja gumpa wano. Nze situdde. I'm not seated. Nkola akatini ke nkoze naye mba nyingiza mutwalo. Totudde. But someone can judge you nga tamanyi what is behind you and I don't even need to explain myself. Wemba mmanyi nti nze nkeera ku makya ne nkola kye mba nsobodde olw'omwana wange okitegeera. Naye nga teri mukazi ku nsi ateekeddwa kuba single mother kubanga kyalubereberye omukazi okulabirirwa n'okuweebwa era abasajja abadduka obuvunaanyizibwa kibi. It is a curse. For it is written, isn't a man made to sweat for his family? Okitegeera abakyala tuliwo okugondera and to advise our men. Olaba nti n'abasajja bawasa omukyalo omulala ebiseera ebisinga aleeta abaana abo n'abeera nabo n'atabalekayo obweru kubonaabona. Era nze abasajja abaseparatinga n'abakyala ne musigala nga mulabirira abaana without any confusion mbawa ekitiibwa because you should never get issues nga mu abakulu n'oziteeka kwani ku mwana. Ekyo kintu kirungi nnyo oba muntu nnyo ategeera naye nga abakyala kimanyi nti single mothers the number is very high. Tukolayo ekibiina ky'abasingle mom yenze president. Ndakubeera nga nze awandiisa. Tusaba obuyambi mu bazungu. Nenga bambi tekigwana ate tulina kondeminga abantu nnyo biki tuli bakazi tulina kweyagala nakwewagira okimanyi ekyo. Olaba omusajja asobola okulaba ensobi ate gwe omukazi akera ku makya ate most cases abantu abasinga okukamaringa bannaabwe baba mu mbeera y'emu. Omanyi ate social media ina gye tulimba life after social media is different. Yes baba mu mbeera y'emu. Nze olaba batera okunvuma ne ntapingako ku profile n'ogenda n'okebera nga single mother n'ogamba naye mukama. Abalala tebagala nakwogera ku media nti balinayo ku baana baswala naye buli omu ku nsi waali walabira omwezi n'enjuba so don't come out okwefuula gwali obulungi kuba buli omu nga yatandise ku disclose nga benze nkimanyi buli mukazi addeyo n'akaaba lwaki kuba buli mukazi ku nsi ayagala taata we w'omwana we abeere mu bulamu bw'omwana we si gwe omukazi gwe aba ayagala omusajja gwe okimanyi nti oba tolina kyomwagaza naye ng'ofa kirina ddala ate tekiriko nti mwana mulenzi mwana muwala buli musajja yandisaanidde yandisaanidde n'abeera mu bulamu bw'omwana we wala musajja n'oba toyina nnyo okulabirira omwana tekyetaaga kingi n'okubeerawo ku obulamu bw'omwana we tekyetaaga kingi naye guba mutwalo. Let us support women. Kuba bakazi be bavaamu omukisa. Omukazi bw'akeera ku makya n'akusabira essaala ennungi n'oba muwadde bitaano banne buli kimu kitambula bulungi ku nsi kuno. Okimanyi ekyo. So tweddeko ng'abantu single mothers I love you, I respect you. Nze I never knew that I could be a single mother but that happened and I appreciate God and I thank God but I wouldn't want it for any woman to go through that. Abakazi baleka abaana n'agenda n'akola bambi nga lesa abaana be beyandiwadde omukwano beyandiyagadde beyandi ne charinze nga bw'ayagala n'abalekawo n'agenda n'akola naye ng'omusajja asigadde Kampala waneeno nga yeeyagala n'abantu abala. Ekyo kyekiruma abakazi ekiruma nti ono yakola bwati ne bwati nekiruma nnyo okulaba nga ofuna teri we should stop the hate and then move on away from that. Yes neneyanziza nnyo. It's okay tewali buzibu Vanessa. My last question, maybe last but not least, banaye kalaiti omusana gutusumbuwa Jonah didn't come today. So Cheng, your message, any message to your baby daddy? Me, I have no problem with him. When you're ready to talk, I'm here. Don't judge me before you talk to me. Vanessa ngenda gochali mulavu. Yeah? Nze wentyo kati nkabe wenkaba nga Banvuma wenseka nze nseka wakaba kabadde mwezi okuwedde. Nze naturally ndi muntu ayagala ebyokuseka cause kibika n'ennaku gy'owulira ku mutima. Yes, it heals. But I just love the look on your face today. It is really very, very amazing. Like chimpadde suubi. Nange, I'm proud of myself. I'm really proud of myself. God has saved me from a lot of humiliation. You can pull out all cards on me, but God is on my side. And I thank people that omanyi mukama ateekawo abantu mu buli mbeera abayimirirawo kuraawe ne bakulwanira ne babaawo bambi mubaddewo ate nga you don't give them anything, you don't buy love, you don't things happen automatically. Lwaki amazima geeyogerera gokka okimanyi ekyo bambi nze mbeebaza someone oli ayinza okuvuma naye olina jamin box n'agamba Vani
nkwagala take heart, I love you, I'm with you. Kati ekyo nze ne kingumya. Ebyo munnange mu abazungu mu mbitegeera naye kati osanga omuntu ne bamugamba I'm with you, I love you nga tabitegeera. Nedda wallahi ekintu ekyo kigumya omutima, it is like a sorry. Like when you go to your messages kangambe kati ngaffe nosangayo abantu nga bagamba oh Hadija, you're doing nice work, this and that, like there's a way you feel, yes, you feel loved. Kubanga wali obeera olowooza okyayibwa, olowooza ebintu bingi. Jukira togenda genda personally ku buli omu omukakasa kikyokola ki kikyoli naye olaba oli aba akwagadde nga tamanyi gwani nga tafuddeyo ku bye boogera. It really takes much and I appreciate. That's great. If Bruno came out for example one day nagamba you know what tukuze omwana tubeere ffenna, would you? That can never happen. Yes, would you? It's not even just in case, that can never happen. Like that can never happen, but that can never happen. We are like water and oil, but I think I'm the water, I'm the calm one. But with me, I'm actually very open, I'm very forgiving. We can be very good friends, very good abantu tebakumanyi bulungi Vanessa, nze nkumanyi. I wish they did. Nze muneesiberangako awo neneesikangana muguwa na muntu because njagala nnyo emirembe, njagala nnyo ekintu kyogereko tukite tumuving on like sisiba oba ngambe bati omuntu yeesiba ku kintu n'akibako n'akibaka n'obukyayi ku mutima gwe. Okimanyi ekyo? Hate can speak for itself. Oba obukyayi bweyogera bwokka. Naye nze kisinziira omuntu kyabeera nkoze, togenda kuva eri ojja nkola ekintu kyesitegeera ogambe mbuno nja kujjako hate. Nze hate njajje kusigasa. Because you know this thing is automatic, like you know you hate someone automatically nga kuhatinze nnyo oshegeera. I have no problem for simwinako buzibu mukama mu omukisa mu buli kimu kyakola alaba omukisa kuba taata w'omwana wange ekyo tekirivaawo bangambye eri naalongo naye saalongo so mukama atuwa omukisa ffenna tutereeze ensobi zaffe ng'abantu tuve mu blame games. They're not going to take us anywhere. Yeah, and we should mature up and own up. We should mature up and own up to our mistakes and move on from that. I love you so much, Vanessa. I love you too, Hadija. You'll always be my friend. Me too. Okay. So kati your message to the social media in-laws n'abakyala abakulukulu abakuze mu myaka abakuvuma ku social media. Mbagala nnyo. Tebajjanga okwo. Bwe bali kwanza nkimanyi oli asaana okuvuma naye ng'amazima agawulira ku mutima gwagamanyi naye nga ye agamba ekiwala ekyo tekinnyumira. Nze just nvuma kivume naye nga naye amazima agamanyi mu ye. So bwe muba nga kyemuwulira nga kyekyo keep on kuba kibawa essanyu nga bakikola. Yes, kuba nze the love that I get from the few people that I get heals me. So sagala ebintu ng'ebyo been draining and it puts me back to a place of depression because me I'm so emotional. So when I take a focus, it's going to shatter my brains. Me, Vanessa, it is okay. Yeah. And then tugenda kubeera tubasiibula. I believe our chat has been so long. Me and Vanessa tulinganga balongo era temusobola natwawula ze babuli. They can never. Anyways, bana mwebale nnyo kutusupportinga, mwebale nnyo kutwagala. Today Vanessa looks so beautiful. Tusenga nange simtegeera oba ye nga abannange. Luli ali Vanessa yajja simtegeera. Ate kati ndaba ndabye Vanessa omutuufu. Masizam kama ne love. Like last time pressure yakuyitirirako n'ojjanga odduka, what really happened? No, nali muradde nnyo. Nebiseera nti nga nali expecting ebintu bibi bingi. Ulirako abantu nga bagamba nti no oyinza okubeera oli diagnosed with cancer. Is it true? I got my results and my results were perfect. It was a breast infection. Basalako katini akakazimba era abakyala twegendereze. Aye tutera nnyo bifuna nga abaana tebayonse. Kubanga abasinga tebana na bangambe bekibusobozi gula pills ezikaza amabeere ki. Bambi bakyala taking caution actually because bane cancer mungi nze natuuka wali n'entya n'okutya and I started appreciating life. That's why isifayo ku muntu abanvuma because I know I'm a living miracle. I got a chance to live. Chances zibawo ekintu ekyo okudda mbuki, but when you follow what the doctors say and everything,
abakyala tufeeyo tugende twekebezeeko kebe cervical cancer kebe ki kubanga jjukira ffe abakazi ofuna kantu noga yamirawo kapanado naye kwanza ekyakaata kavadda omwana we yaganira kozi yavako ku 3.5 nagejjako wali yagala nnyabo kumuyonsa paka ddi 3.5 months or years? Months. That was 3 years. Nga nkola kinga gasumbwa I think wewava obuzibu. I know kubanga abaana balenzi baluma amabeere so for starters naddala mu muntu eyakazaala ofuna gundi that ofuna wounds. So bambi kwebiva abakazi tuyitano mu bintu bingi after birth jjukira ffe buli kimu kirikusaidia ffe. Ate jjukira oba odiringa if we wake up in the morning ne tugamba tetugenda kuddamu kuzaala what will you do? I don't even know what men will do. Oshimanyi tuyinza okubeera ku makya ffenna ne twekalakasa nti teri kuddamu kuzaala. Am I lying? Abasajja bano bakola ki? Simanyi nakumanya naye nga byebyo nebaza Mukama olw'ekirabo ky'obulamu okimanyi ekyo nti Mukama mulungi. Right now I'm focusing on myself. I'm working on going back to school. Oh, that's so great. Yeah, I have people that are helping me with that. Please, thank you so much because I really wanted to do my diploma. I really wanted to do school and I thank God for that. Nze ndikwezimba ng'omuntu. Ndikwetereza ng'omuntu. I want to be a perfect example for my child. I don't want to know about my past. I don't want to know about what I'm looking forward on my growth. That is great. Yes. Abachala, if you have tafali that you want to add on this girl, she's really an amazing one. So oditeekako kwe namba y'essimu eri awo wansi tetugenda soma namba ya mwana ku mpewo munnange kati abakifeesi bangi abasumbuyi nabo bangi so oyinza okukiteekako ku namba y'essimu gy'olaba wamanga nja kuba kimutuusaako bulambalamba tugenda kuba tuwasibula olunaku olwaleero nyongera okubajjukiza nti baganda baffe aba Speed Express Tours and Travels we bali nyawe Dubai gye bali mu Abu Dhabi we bali wano e Uganda bano bakolera visa ekutwala mu UAE ate nga bakolera ticket ekutwala mu buli nsi yonna baganda baffe aba Royal Coffee Academy bakafulumu kubagula abaana ba baristas abamanyi abazadde mutwala abaana bayiga omulimu gwa barista baleme kubonaabona obwakaddama bumenya newankubadde nti kale ebeera ntandikwa naye bw'ofunayo akasente genda osome okola kofi osobola okufuna omulimu omulungi ate omala osoma bakuyambako n'okunoonya omulimu tebakuleka just like that bakuyambako n'onoonya omulimu ne bakubulira engeri gy'okolamu CV ya professional barista ate era ne opportunity bw'ejjanga essimu kaŋŋamba ekubiddwa ku Roast Coffee Academy basooka kukubira ggwe eyasoma nabo gundi wafuna omulimu wano wabadde waliwo akalimu jangu ogende ku interview bw'ogiyita ng'oyitamu baganda baffe aba Double Blessings Overseas Limited bano bakuwa loan bw'enkuba kyeyo bagamba nti genda weewole tobonaabona omumama wo omulwadde tonafuna salary genda weewole looni okuva kakadde kamu paka ku bukadde 10 osasula oli ku mulimu neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigoze mwenaba